muganda wange ne mwannyinaze alaba era agoberera ebigambo bino. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'oli mulamu. Ndi musanyufu nnyo okubanga ogoberera ebigambo bino wano ku Hope Channel TV yokka ekuwa ebigambo ebirungi, ennyimba ennungi ezikuzaamu essuubi n'amaanyi awamu n'okukkiriza. Neebaza Katonda kubanga akulesewo ng'oli mulamu wakati ebikusoomooza ebyenjawulo. Mmanyi nti asigala ayimirira wamu naawe leero ne bulijjo n'okutuusa emirembe gyonna. Ndi musanyufu nnyo kubanga ongoberera nze omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri, era osobola okungoberera ebigambo bino byonna bye tuyiga wano bye twayiga edda by'otasobodde kulaba programu eno Amaka n'Obufumbo. N'ogenda ku YouTube n'oteekamu amannya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel, channel yange ojja kugisangayo. Subscribing, liking, olabe videos ezo. Ate osobola okugoberera live mu programu eno ne woba yonna gy'oli ku mutimbagano ng'oyita ku YouTube channel eya Hope Channel TV. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa oyongera okugoberera ebigambo bino n'okutambula wamu nabyo. Katusabe. Kitaffe weebale kubanga ogenda kutuyigiriza n'okutusomesa. Jogera n'obulamu bwaffe kubanga kye kisuubizo kye watusuubiza. Tugabirire ayi Katonda, otuwe ekisa kyo Mukama ow'eggye, otuwanguze byonna kubanga gwayinza byonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Kyenjagala nkutegeeza olwaleero, tetulina Katonda ajjudde ekisa ate ajjudde okwagala. Tatuleka era asigala ayimiridde wamu naffe mu mbeera zonna. Amaka n'Obufumbo agayita mu bizibu awamu n'okutaataagana, njagala okugategeeza watali kubuusabuusa. Tetulina Katonda waffe afaayo era atwagala, era mmanyi nti mujja kuwangula era byonna mujja kubiyitamu. Amaka si institution nnyangu era ekyamazima ebisoomooza biyitirivu nnyo ebinyigiriza amaka. Ekituufu kiri nti tebisobola kuggwaawo kubanga naffe abagalimu tusigala bikaseera nga tuddiŋŋana okukola oluusi ebitanyuma oba ebitasanyusa. Naye ekyo nno tekitegeeza nti amaka tegalina mugaso. Ekyo tekitegeeza nti amaka tegalina muwendo. Ekyo tekitegeeza nti amaka tegalina makulu newankubadde nga mulimu ebizibu. Kitegeeza butegeeza nti waliwo kye tuyinza okukola ne kye tuteekwa okukola etusobola okufuna essanyu awamu n'emirembe. Kabubeere buvunaanyizibwa bwa buli muntu ng'agenderedde bugenderezi azimbe amaka amasanyufu era agalina emirembe. Tuteekwa kukigenderera okuzimba amaka amasanyufu. Tuteekwa kukigenderera okuzimba amaka agalimu emirembe. Tuteekwa kuba nga tukisazeewo busazi okubeera n'amaka mwe tunaabeera nga tugenyumirizaamu. Tegagenda kugwa bugwi, tegagenda kutonnya butonnya. Toyina gy'ogenda kugasanga nga gye gali gye baaga kutegekera amalungi. Oteekwa kukikola ate ng'okigenderedde bugenderezi. Twogera ku nsonga 10 ze twetaaga okutegeera ng'abafumbo ku lw'amaka okubeeramu akalembereza k'essanyu awamu n'emirembe. Nkozesa ekigambo akalembereza kubanga tegasobola kuba na ssanyu na mirembe ebbanga lyonna nga tegafunyeemu kutaataagana. Mwaba biri muyinza okuba temulina kizibu, waakiri ebizibu biva ebweru wammwe oba obw'abaana be mwazaala. Naye byonna mu byonna tukyayinza okugasigazaawo singa ensonga zino 10 tuzitwala nga nkulu. Eyo 10 esembayo nkulu nnyo naye nja kugituukako mu maaso eyo. Naye ne zino nazo nkulu era nazo weetaaga okuzimanya. Twagamba nti kisooka kuyigaŋŋana. Ne tugamba nti bw'otayiga mpisa, mbeera, kikula ekya munno gw'oli naye mu maka, otawaanidde bwereere okulowooza nti onaabeera naye mu mirembe. Mu kuyiga kitegeeza nti ogenda kutegeera obunafu bwe ngamba ebimulema, kubanga buli muntu yenna mu nsi alinayo byatakola bulungi oba mu butuufu. Oluusi n'ebimu abikola bukozi naye nga tebimiitinga bu meetings expectations zo. Sometimes you raise the bar high. Bannaffe ne balemererwa n'okutuuka ku expectations zaffe. Kikyengezaako okunnyonnyola wano. Ekyamazima kiri nti osobola okubeera mu maka ng'olina by'osuubira mu mwami wo. Sometimes nga you are asking too much. It might not be too much to you, kyeŋŋamba.
but it might be too much for him. Tubeera mu bufumbo ng'olina ekika ky'omukyala gw'oyagala naye ng'ekituufu kiri nti ekika ky'omukyala gw'oyagala si kyekyo ate ekyoyo gw'olina. Abantu bangi bakola ensobi eyo, ndowooza kagiyita ensobi. Abantu bagenda ne bawasa, bw'amala okuwasa n'alowooza nti awasizza a final product, neerabira nti okuwasa owasa raw material, oba okufumbirwa ofumbirwa raw material, ofumbirwa kintu ekitannaba kubumbibwa kuggwa. Kale bwe tutakifaako kiwumba ne tutandika okukisaba ebisingawo ebinene bye tutakoze na mulimu mufe, tulina okukola omulimu mu bantu baffe be tuli nabo mu maka n'obufumbo. Kitusobozese obutabeera disappointed buli kiseera nga tebamiitinze expectations zaffe. Katubeera mu maka nga mulimu n'embeera ezifaananako bwe zityo, naye nga twetaaga kuyiga buyizi nti okay, kino nno omwami nandiba nga mmusaba kinene okusinga ne kyasobola. Waliwo omusajja w'omulaba naye omusaba binene okusinga ne byasobola, ate bwe wali omufumbirwa tewafaayo kulowooza oba anaabituukiriza. Kyekituufu bwe yakukwana n'olaba akamotoka awo nolowooza mangu ti nga bwavuga ku mmotoka ayina n'omulimu kitongole ekinene ebyange biteredde. Weebale kulowooza bw'otyo. Kati waliwo bingi ebitatuukirira byolaba. Omuluusi omuwala olaba kabina, n'olaba entumbwe, n'olaba simayire ennungi, n'olaba amaaso agalinga ettaala, n'obuvuŋŋana n'olumba ng'olina expectations nyingi. Yes, ebyo byonna abirina figa n'ebirala, era owasa omukazi mulungi naye waliwo by'oyinza okutandika okumusaba ng'ekituufu omusabye bingi. Baba bawasa abakazi n'atandika okumusaba ebintu nga ne gwabisaba ne bumutundu tayinza na kubimuwa newankubadde ng'alina ebirala bye yatunuulira. Lwaki kino nkyogeddeko n'ensekanamu nti muliyo muli mu bufumbo naye mwenna mwetaaga kuyigaŋŋana. That's the fact. Osobola okutegeera by'otateekwa na kusaba munno. Muliyo ebintu by'otateekwa kusaba bbaawo gw'oteekwa kukkiriza. Sometimes you're asking too much. You're asking too much, I want to tell you. Ebintu by'otateekwa kusaba bbaawo, ebintu by'otateekwa kusaba mukazi wo nga byonna okukkiriza, ebimu ng'olina na kubyekolera. Kasita oyiga mukyala wo wona by'otandika okwekolera. Waliwo by'otandika okwekolera osanga omusajja nga waliwo bye yayiga okwekolera kubanga ekyamaze okuyiga mukyala we. Ate ekiseera kye kimu n'omukyala naye alina bw'ayiga omusajja n'amanya nti kati bino kanneerwaneko. Waliwo omukyala eyanga nti anze musumba munnange neerwanako olw'embeera mu buliri omwo nengira bweti nengira bwe nennyonyola nennyimuka nenzirawo nennyimuka nenzirawo. Omukulu ng'agaaga ojja kuteerera genda naawe okire bw'oti. Sometimes you're asking too much. Ng'ebintu by'omusaba si bibye. Sigamba nti kyakola kirungi naye muyige nti kati ebyo si bibye, weekwanye ogende weesalira amagezi mu nsonga ezifaananako bwe zityo. Kikyengezaako okugamba wano okuyiga nga nakikulu. Ekyokubiri twayogera ku kusonyiwagana n'okutabagana, forgiveness and reconciliation. Twagamba tetufumbiriganwa tulina obunafu obw'enjawulo, tufumbiriganwa tulina ebitulema, tufumbiriganwa tulina bye tutakola bulungi, tufumbiriganwa tulina bye tutatuukiriza. Kale okuba tufumbirigana nga tulina bye tutakola bulungi, tufumbirigana nga tulina bye tutatuukiriza, tufumbiriganwa nga tulina bye tutakola nga ebigwanidde kukolebwa, kubanga tulina obunafu obw'enjawulo. Okusonyiwagana n'okutabagana kowe ddene nnyo mu lujegero olutambuza obufumbo. Lwaki weetaaga okusonyiwa? Weetaaga okusonyiwa kubanga y'engeri yokka gy'oyinza okutandika okuwulira emirembe. Bayibuli kyeva yatugamba mu Baluumi essula 12 olunyolo lwa 21, towangulwanga bubi naye wangulanga obubi olw'obulungi. Towangulwanga bubi olw'obubi. Bwe tubeera mu maka tetuli mu nsonga ya kuvuganya ani asinga obusungu, ani asinga okulwana, ani asinga okuba ebikonde, ani asinga okumanya ekintu bwe kikolebwa. Nedda, bwe tubeera mu maka n'obufumbo tubeera mu kulaba nga tusobola okutambula tugende mu maaso. Okutambula okugenda mu maaso ekintu kye tusinga okwetaaga, kubanga era y'ensonga lwaki twasisinkana. Abantu bayinza kusisinkana mu bufumbo nga basisinkanye ate baawukane, nga basisinkanye ate buli omu akola ebibye, nga basisinkanye ate buli omu akola ebitasaana.
abantu bayinza kubeera mu maka na bufumbo nga basisinkanye kukola ebyo bitagasa. Abantu babeera mu maka n'obufumbo nga basisinkanye kukola birungi. Abantu babeera mu maka n'obufumbo nga basisinkanye kukola bituufu ebinaabayamba okugenda mu maaso n'okuzimbagana. Bwe tubeera mu maka n'obufumbo etusisinkana naye nga tetusisinkanye kukola ebyo binaatuyamba kugenda mu maaso tubaako ekikyamu. Nga tusisinkanye kukola ebyo binaatuyamba kugenda mu maaso tuba twetaaga okutaasa. Kati okusonyiwagana n'okutabagana kituyamba okukola ebyo byenjogedde. Okimanyi tolina mirembe bw'obeera tusonyiye munno mu bufumbo. Omuntu aganya okusonyiwa afaanana obuntu akutte mu manda ag'essigiri, agayooli agenda agakuba omulala gamwokye. Ku mwembi ani asinga okwokebwa? Gwakutte mu manda okuba omulala oyokebwa nnyo n'okusinga oyo gwogakanyugira. Yenna alina n'omukisa okugewooma oluusi gayinza n'obutamutuukako. Ebbanga ly'omala ng'oganya okusonyiwa n'okutabagana ne munno, ebbanga ly'omala ng'okutte mu ssigiri y'omuliro ng'omulumye, ebbanga ly'omala ng'oganya okusonyiwa munno, lyebbanga ly'omala nga weetisse omugugu ogutagenda kutikkulwa. Okutte mu manda g'omuliro. Omuntu atasonyiwa alumwa nnyo n'okusinga gwatasonyiye. Kyeŋŋamba nti gwakutte mu muliro oyoole amanda ogakwate odduke nago ogenda ogakuba omuntu gamwokye, ojja nnyo era mugenda okumaliriza nga gwayidde. Kubanga oyinza n'okugakanyuga n'avaawo ne gakwata ebbanga. Kubanga oyinza n'okugakanyuga kale n'awulira nga gamugwako naye tegajja mmulemerako era linaamuokyako n'adduka, naye gwagakuttemu obusungu bw'omuliro bwonna gwabusaabaana. Kikyengezaako okugamba ekyamazima kiri kimu, weetisse omugugu munene olw'obutasonyiwa. Weeyokeza nnyo okusinga n'abo b'otasonyiye. B'otasonyiye kitegeeza be baakukosa. Mu kukukosa bawanguzi in that sense. Kati tutandise okuntegeera nti omusajja oyo bw'ayenda oba omukazi oyo bw'ayenda mu kukola ekyo muwanguzi, kubanga omubiri kye gwamusaba yakituukiriza, kubanga kye yayaayaana yakifuna. Kati buli weeteeka mu mbeera ey'okugaana okusonyiwa n'okutabagana, weereka mu kifo eky'okuwangulwa, weereka mu kifo eky'okusingibwa, weereka mu kifo eky'obulumi obutagenda kuggwa. Tetulina kye tufuna mu butasonyiwa na kugaana kutabagana. Kyongera okutulumya ennyo okusinga bwe kitusanyusa. Kyongera okutuleetera ebibuuzo bingi nnyo okusinga eky'okuddamu. Okusonyiwa abatukoze obubi mu maka wakati mu bafumbo kirungo ekituwa omukisa okutandika essuula empya ey'okuzimba amaka. Obutasonyiwa bukuumira amaka ku ddaala limu nga tegavaawo, kubanga bwe mutaba babiri mu kukola bintu bingi nnyo bye mutajja kutuukako. Success ey'obufumbo bwonna etandikira mu babiri okubeera nga bakkaanyiza bagende mu maaso. Okugwa kwonna okw'amaka mu aspects zonna kutandikira mu babiri butakkiriziganya kugenda mu maaso bombi. Bwe babeera nga tebasonyiwaganye na kutabagana, amaka gaabwe abafumbo babeera bagagjeeko omukisa gwokka gwe galina okusimbula we gali gasobole okutambula. Amaka gabeera stunted and stranded.
singa tewabaawo okusonyiwa na kutabagana. Gayingira mu kiseera ekizibu, gayingira mu kiseera eky'omutawaana, gayingira mu mbeera mwe gatasobola kubbulukuka, gayingira mu kizibu ekinene ekitagambika, gaba gateereddwa mu mbeera esinga okubeera ey'obulumi ey'ekika ekyawaggulu mwe gatasobola kuva. Okusonyiwagana n'okutabagana kiyamba nnyo gwakikoze n'okusinga gw'okikola naye. Toteekangawo kusonyiwagana na kutabagana ng'okuteerawo oli akusobezza kyokka. Waliwo abafumbo abali mu bulamu abalowooza nti yateekwa okuneetondera, alina okujja n'avunnama wansi, nalabayo n'agamba ensimbi nti nze tuneetondera byabwereere, ekyo kyakimanyi, yali mukazi naye nti ekyo n'omusajja akimanyi, nze tuneetondera byabwereere, nze kasita omanya nti wansobezza. Osooka kugwa kasawo, omala kugwa kasawo n'olyoka otandika ebyokwetonda, era nze omusajja owange akimanyi wansobya nga njiyiza, kwera okulaba nga aleeseyo 10, awo nno nga ntandika. Nze sijja kubeerawo nsonyiwo yabwereere. Njagala okubajjukiza gwe nno weebaze nti owuwe alina zagenda okuwa nga tonnasonyiwa. Naye si maka mangi genjogera nago agalina abasajja abalina ensimbi empitirivu ez'okusasulira buli ensobi gye bakoze, oba abakazi abayinza okukikola. Okusonyiwa kusinga kuyamba gwasonyiwa. Okusonyiwa kye kintu kye tuteekawo to enter into a win-win situation in a home. Amaka geetaaga embeera nga buli omu awangula, tugiyita win-win situation. Amaka geetaaga embeera nga buli omu awangula. Amaka geetaaga embeera, yes, nga buli omu agenda kuwangula. Everyone is going to win. Bwe mubeera mu maka ng'ekyo si kyekiruubirirwa era nga si kyekigendererwa, embeera ebeera egenda kubakaluubirira nnyo mu bufumbo bwammwe. Wandyagadde amaka gawangulire wamu, mwandyagadde muwangulire wamu ng'ennyumba mu maka. Be mba mwagala okuwangulira wamu ng'ennyumba, njagala okukiddamu. Mulina okukimanya ate n'okukitegeera nti ekyobugagga kye mulina mu bulamu, ekyobugagga ekyo kiyitibwa maka, ekyobugagga ekyo kiyitibwa bufumbo. Kakati okusonyiwa bwe kubeeramu kye mulina okukola kyokka, ekyobugagga ekyo kiyitibwa amaka n'obufumbo okukinunula. Simanyi olowooza otya ku byennyinnyonnyola. Ready forgiveness and reconciliation is the way to go. N'abo gye tuddukira nga tulowooza nti balina engeri y'okututaasa, nabo tebajja kusobola. Nkiddamu, nabo tebajja kusobola. Wakitera ready forgiveness and reconciliation. Ne gye tuddukira, kaafuna omukazi ow'okubiri, kaafuna omusajja ow'okubiri, kaafuna ow'okusatu, ono bwanyiiza nga nfuna omulala. Buli gw'oleeta agenda kukunyiiza. Togenda kuwasaayo omukazi atagenda kukusobya. Togenda kufumbirwayo omusajja atagenda kukukolayo nsobi. Genda otambule mu bafumbo bonna abalala, obabuuze oba bo mu maka gaabwe tebasobyaganako, tebeesobyangako. Nkiddamu, togenda kusimadduka buvunaanyizibwa bwa kusonyiwa na kutabagana, kubanga weetaaga emirembe. Emirembe tegyereeta gyokka, emirembe tuteekawo miteeke. Emirembe tegyereeta gyokka, emirembe tuzimba mizimbe. Oteekwa okuzimba emirembe, oteekwa okuginoonya. You have to choose peace through forgiving and reconciling.
amaka gonna tegasobola kulaba mirembe okujjako nga bagali mugisazeewo mube najjo. That is the fact. Tewagenda kubeerawo mirembe okujjawo nga mukisazeewo bwe mutyo. Bwe mutakisalawo bwe mutyo temugenda kugirabako, kiddamu temugenda kugirabako. Omusajja ali emirembe balondawo mironde mu maka. Osalawo obusazi n'ogamba kanjiteekewo. Nokkiriza ensobi ezikoleddwa zisonyiibwe kubanga naawe okola endala ate eri abalala naawe okosa abalala. Oba njibwa okusonyiwa munno kubanga naawe omukoze bingi. Wali abakazi abakambwe n'abasajja abakambwe bagamba nze sisonyiwa. Naye njagala okubajjukiza kino nti nabo kabakitegeere nti bannaabwe babakoze bingi. Babakoze bingi ebitasaana nabo bebasaana ate era beetonda okusonyiibwa. Bw'obeera okosezza munno n'omulumya kabonero akalaga nti naye bw'ali kulumya ojja kutegeera kyekitegeeza oyiga okusonyiwa. Mutabagane kubanga yengeri yokka gye muyinza okuba n'emirembe. Mutabagane kubanga yengeri yokka gye muyinza okwewa omukisa ogw'okubeerawo olunaku olulala. Temulina kye mugenda kufuna mu butatabagana. Temulina kye mugenda kufuna mu butasonyiwagana. Teriyo ssanyu ligenda kuba mu bufumbo ng'abantu ababulimu bali mu ntalo ezitakoma. Teweetonderawo mbeera mu makaago ey'obulumi. Teweetonderawo mbeera mu makaago etakusanyusa. Choose peace. Londawo emirembe. Weetonderewo embeera enaakuwa emirembe gy'obulamu. Weetonderewo embeera enaakubeezesa mu makaago ng'oli musanyufu. Tosobola kugitondawo okujjako ng'oyiza okusonyiwa n'okutabagana. Ekyo kirungo kyakubiri mu bufumbo ate kikulu nnyo. Manyi si byangu kubanga munnakukosezza ekigenda ewala. Naye oluusi okwanguwa amangu okukyawa, okukuba n'okugoba, okwewala n'okuvaawo oluusi tekyaŋŋanga bizibu byonna bya bufumbo. Oluusi tekibimalaawo mangu. Oluusi kiyinza obutakosa gwe wekka ekyo ky'obutasonyiwa naye kikosa n'abalala bonna abakwetoolodde. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Era nsaba Mukama ayongere okukulabirira wamu n'okukuwanirira. Nsaba akuwa ekisa kye awamu n'essuubi. Era nsaba bikuwanguze byonna kubanga ye Katonda ow'obuyinza. Ye ssala gye nkusabira olwaleero. Mukama akuwa okusonyiwa n'okutabagana ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.